Amanya Nakanwadi Aisha, kansala w'ekitundu kino ekya Kikulu Zone. Tufunyeemu amawulire amabi obukeeredde ku makya nga waliwo ekibinja ky'abavubuka abateeberezebwa ababbi. Empuliddeko nti babadde 5, abasatu ne basimattuka ne badduka, ababiri battibwa ku sibo. Naye mpumirira ekikolwa kino kale ekyokutwalira amateeka mu ngalo, naye obaolyawo abatuuze baffe balina obusungu kubanga ekitundu kino ekya Kikulu kizze kibeeramu emizeejo mingi. Mu wiiki oyinza okuwulya nga abantu nga bameka batuvumbuddwa ku muwalo along Northern Bypass kunaddala wano ku kitaka Kiseegi. Tufunye nnyo obumenyi bw'amateeka wano nti abavubuka abo batuyisiza ddala bubi. Tetukyasobola kutambulira ku Northern kuno ssaawa emu kitundu tokyasobola. Ebibinja by'abavubuka bivaako bingi nnyo kuno nga abavubuka abo bali smart ate oyinza kuteebereza nti babbi, naye ate nga abavubuka bo babbi tubayina muno mu bitundu, baviira ddala mu bitundu eby'enjawulo ne beekolamu omulimu ekibinja ne kiwera. Abadde abayisa bubi. Oyo n'ababbi kuno. Mwana waani oyo? Oli wali kuno musimi muganda wa Jose Nzibu. Mulaba musimi ali awo asiba nviiri. Nze mbalaba bulabi, mbalaba bavuka. Naye kuno amateeka bo bakoowu bakava mu lockdown bakoowu kati bafunira chance omutunga babuzi. Jumpa